ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, mugamba mutya mwe abeekuumira ku mukutu ogwa Unique Media tubabuuzaako mwasuze mutya mwasiibye mutya time gy'olabirako vidiyo eno yegitamininga lwaki nkubuuzawo entyo oba ogirabye misana wasiibye otya oba ogirabye wakazuukuka wasuze otya tukulisaayo gwe yakavaayo ku mulimu tugamba munnange weebaze Katonda okubeera nga wagenze n'okola ate n'oba nga otambudde bulungi olunaku n'oluyitamu bulungi then gwe eyeteeka okugenda obugenzi saba Katonda abeere nga ataakulembera olugendo lwo buli kimu kitambule malidaadi sana. Samike gemannya agange ku kamera waliwo abannyambyeko waliwo annyambyeko so kyonna ekigenda obubi oba obulungi credit njiwaye naye katusuubire ofuna loud and clear. Video tugikoze kiro ekifaananyi kiyinza okuba tekinyumye nnyo kiyinza okuba si kirungi nnyo naye ekisinga obukulu ye message gye tuba tuzze okuwa kasita ondaba ate era kasita ompulira kyekisinga obukulu ebisigadde tujja bitereeza mpola mpola mpola. Kale nja kutandika puroguramu y'olwaleero nga njogerako eri abakyala nga njala kugamba nti obulungi bwo tebuli mu ndabika. Oyinza okuba olina akabina akanene, oyinza okuba olina ebiisa ebirungi, oyinza okuba munnanga oli mukwano gwe yakwegombako ngalo ennungi oyinza okuba ng'oli omusekera bulungi. Njagala bagamba nti ebyo byonna biringanga dessert nyongeza ku bintu bibiri ebisinga amakulu. Kwe kuwuliriza munno oyo goyita bbaawo byakugambye n'obiteeka mu nkola. Amatu kyekisinga obukulu. Bino ebisigadde nyongeza. Laavu y'omusajja gy'omuwa agirabira nnyo mu kumugondera. Bino ebisigadde nabagamba ekintu kyonna omusajja kati kangattemu wamu kati n'abakyala kibatwaliremu bonna. Ekintu kyonna munno ky'asobola okufuna ne bw'oba toliiwo ng'asobola okifuna tekirina point nnyo y'amaanyi mu marriage. Oyinza okuba omugulira ebirabo ne gwe yalina gwe wamusanga naye nga tonnamufuna kumuwasa yamuguliranga ebirabo. Ng'omukyalo oyinza okuba omwami omufumbira emmere bulungi ogimuwa mu budde ogolola engoye ze. Ebyo byonna byonna ekibuuzo weebuuze bw'oba toliiwo asobola obbifuna. Ansa eri nti waaba buli ky'omuwa asobola okifuna nga toliiwo. Weetereeze. Same applies to a man. Wabeera nga mukyalawo byonna bye weewaana nabyo nti by'omuwa oba byonna by'omu ne oba toliiwo talina kyakumiisingako. Kabulaaza weetereeze. Ffenna tunoonya peace of mind.
tunoonya bintu ebyo ebitakwatwako bye bisinga okukola amakulu. Nti nsiibye ku mulimu njiriba, ewaka wange wenzirayo is my safe place. Kunnyaniriza, waliyo emirembe, bajja kumbudaabuda, bajja kundaga nti wadde biganye togwamu maanyi n'enkya lunaku. Si kuddayo ate bangobere ku mulyango, oleese ki, oli musajja ki, zikubuze zitya, nga bali tezibabuze. Ako njagadde tandika nako, so weetereeze bibeere nga ate obulamu butambula. Olunaku olwaleero anyina omukyala oba omuwala gwe njagala tukubireko, ayina obujulizi. Okusinza ku bujulizi bwe yaŋŋamba nti yatandika ebintu by'abasajja as early as oba what, yaŋŋamba wa yafuna olubuto ku myaka emito ennyo n'afuniramu n'obulwadde ku myaka emito ennyo, naye nga muzadde ate ogamba abazadde be because maybe probably bakambwe. So yasalawo ekintu kimu, agende ku dduuka akwate obusente obutono bwe bamuwa, maybe nga pocket money oba nga buno obw'okuliira ku ssomero, yagulamu amadagala amangi agamire afe aveewo. So bwe twagala okunoonyaako tubeere nga ate tutemaatema ensonga. Mwenna abalaba mbabuuzaako, abatunoonyaako ne mutugayidinga mbabuuzaako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abavuma nammwe tubabuuzaako, tubagamba mwongereemu amaanyi. Okuvuma tujja kutereera mpola mpola. Manyi buli lunaku ekinsanyusa ebivumo biba bikendera, kitegeeza tuba twetereeza, so nammwe tubeetaaga okubeera mu nsi eno. Okay, tugenda mukubirako wano tulabe ng'ate obujulizi buno tubuwa. Nkusaba wuliriza, beera open minded, tolowooza nti buli kimu okimanyi kuba kye kisinga otutawaanya. Wuliriza, tegeera, olyoka okomentinga oba wakomentinga. Oba totegedde nga alina byayogedde byotategedde, komenti era giteekewo obuuze nti wano nga sitegeddeewo, then tulabe engeri gye tuyinza okikwasaganya. Munoonyeeko wano. Tulabe. Tulabe. Hello. Waisewo. Ompulira bulungi? Nkuwulira. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Mpozi obubwo. Mukama yeebazibwe. Amiina sebo. Bigenda biti eyo, emirimu gigamba ki? Mweyagala? Mirimu bwe gityo. Ebyokweyagala byo twabivaako. Lwaki ate? Tujja kweyagala nga tukomyewo ewaffe. Badde nkusaba ombulizeeko ku balabi ba Unique Media obabuuzeeko wekiba nga kiri oke okwogera amannya go nago gatuwe, wekiba nti tekiri oke ng'owulira tekiri fine osobola okugaleka. Babuuzeeko then tulabe engeri gye tutandika okuwa obujulizi bwo maama. Abooluganda, Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mwenna abalabi ba Unique Media. Mbalamusaako mu linnya ery'amaanyi erya Mukama waffe Yesu Kristo, amannya n'eddoboozi. Nasuna Irene Brenda ge mannya gange. Neebaza Katonda oyo yandokola. Tebyali byangu naye Katonda yandokola. Mwebaza. Kati Nasuna wazaalibwa oli mulokole? Wazaalibwa mu famire y'abalokole? Saazaalibwa mu famire y'abalokole. Nazaalibwa nga taata wange yali mulabirizi mu church ya Church of Uganda. Nga mama wange yali mu Katoliki.
Kati obujulizi bwe tugenda okuwa oba obusamalayizinga olowooza bukwata ku ki nga tunaba butandika omuntu ali eno asobola okutegeera bye tugenda oba nga twogerako era byaba asuubira. Obujulizi bwenjagala okuwa bukwatagana mainly mmanyi ebiseera ebisinga obungi tubuusabuusa nnyo Katonda kiki kyasobola okukola. Bukwatagana ku kuwona. Katonda yamponya ekirwadde ekiyitibwa siriimu. Saagenda wa musumba bayirawe kunsabira. Saagenda mu ddwaliro ne Mukama yamponya n'ekirala Katonda yamponya obwenzi. Obwenzi. Nesiriimu. Obulwadde bwa siriimu wabufunira mu bwenzi. Mwe nabufunira. Okay, kakati ekyoka nja kwebaza okuvaayo okubeera ng'oyagala obujulizi bw'oyagala butuwa. Ekyokubiri nja kukwebaza okubeera omugumiikiriza kubanga waŋŋamba I think oba last week naye nga buli kaseera nkongezaayo olw'ebizibu ebiteebereka. Omulala yandigambye ono kamwesonyiwe naye nkwebaza ku lw'ekyo. Kati mbadde njagala tunyumye olugendo olwo nga tetupapa wonna we tunaakoma weewo wetuba nga tetumazeeyo tujja kuddamu tukwatagane naye saagala tupape saagala tuleke any stone unturned. So bitandika bitya wonna woyinza okutandikira otandikira? Webitandikira nze natandika okutegeera ng'ewaffe tetuli mu mbeera nnungi. Mu kutandika okutegeera nga taata wange afunyeyo omukyalo omulala nalabanga nnyo maama wange ng'akaaba kuba engeri gye nali ng'omuto namubeeranga ku lusegere. So nga mulaba nnyo ng'akaaba naye nga mpulira abantu bagambayo omusajja n'awasa omukazi omulala n'aleka omukyala n'abaana biki. So nga mpulira stories kale nga omanyi nti oba muto oba tobitegeera naye nze nakula nze nga ndaba maama wange ng'akaaba. Ate obuzibu bwe bwali nti omukazi gwe baali bakuba embaga ng'ayitira ddala wano maama w'abeera ng'amusoomooza ebintu bwebityo. Kuba maama wange yazaala abaana 10, omulenzi omu n'abawala tuli 9 naye abalala bajja bafaako bwebityo. Kati mutaata wange nze last born. Ne maama wange yamala n'azaalayo omwana omu. Kati nanti ogenze n'ogamba omukyalo ow'embaga. Kati maama we yasooka mu maka naye ate omukyalo owookubiri gwe baakuba embaga ye ne batamukuba mbaga. Kati ye ne batamukuba mbaga ate ne bamugoba mu maka. Kati ng'oli kale nga abantu bagambanga nti taata wange alina ejjoogo omukazi n'omufulumya mu maka ate ng'alina abaana n'owasaamu omukazi omulala. So wabeerangawo engeri maama wange gye yali amanyikiddwa ennyo. Wabeerawo omukyala amusembeza yalina ku nnyumba ye nga nnene naye ng'alinako akantu kalinga sitowa. N'amugamba jangu obeere wano n'abaana. Butuufu nga talina we yali adda kuba yali atuzadde kati nga talina solution kuba nze nzijukira bulungi ffe emmere okugiryanga lwali lutalo nga maama agenda mu kubaana basiika muwogo oluusi aba basigazaawo muwogo oyo ebyo ebitiititi bye batemako n'akuŋŋaanya n'atufumbiranga. Naye nga taata waffe kwali ku kyalo ng'awasizza already ng'alina omukazi. Kati taata we yafuna omukazi omulala obuvunaanyizibwa n'abusuula n'obwokulabirira abaana be. Embeera n'ekyankalanira ddala. Kati awo mwe twali tubeera ekiseera kyatuuka taata wange n'ajja ewaka kuba yalinga amanyi okujjawo n'agamba maama omwana ono essaawa atandika okusoma kuba nali nkyali muto. Kuba taata wange engeri gye yakolanga gye yabeeranga ennyo ku kyaki kati ku kkanisa baali bataddeko akasomero nga kiraasi eryemu naye nga mwenna mutuula wamu kati blackboard bazitumiza sayidi na sayidi bannasale mutunula eno primary bwe bityo kati ne bantwala ntandika okusoma ng'ekibiina kiri kimu naye nga kibiina kiri kimu kibiina naye nga blackboard kati aba basomesa sayidi erimu muba temuwulira biri eno. Muba muwulira kubanga era muba mu kibiina kimu.
akasomero kali ku Kereziya ku church teyali Kereziya, Church of Uganda. Church of Uganda. Kereziya ebagundi sima bagita batya ba say something like that. Kati nakula nnyo nga nze ndi badde wa brother wange era mu kirasi yange naddukangayo nenzija nentuula eno gyali era nga abasomesa bafunangamu nnyo obuzibu nga brother wange ali mu topu nze nga ndi mu bebi naye nga situulayo eri kuba nayagalanga nnyo okutuula waabeera so abasomesa ne bandekanga so kaseera katuuka embeera nekyankalanira ddala ne bikyankalana kuba nakula nga nze ndi mwana nga ndi musirifu nnyo era ng'okunzigyamu ekigambo wadde nali muto kale tekyabanga kintu kyangu nnyo ti nga n'emmere basobola ogiteekawo baba tebaŋŋambye nti lya ebeerawaawo so awo lunaku lwali lumu nagenda ng'omwana omuto ofunyemu constipation kati nga nti ogamba mami ti munange mami olubuto sisobola fuluma baali bakugyeyo ewa maama we eri nga bakututtewo ono omukyala edda nga tubeera ne mami naye nga dadi abeera ku kifo mu kitundu kyekimu kati ono mu kayumba mwe baatuteeka omukyala mwatuyambira babafunira akayumba kati omukyala yalinganga sitowa kale ng'aterekamu bintu bye byatayagala amanda bwe bityo naye era kaali kafunda kati nga mwebaka amagulu n'ogatunuza mu munno oli n'atunuza eno omutwe bwe bityo kuba kaali kafunda ate nga tuli bangi kati we nafuna constipation nga nti ogamba mami nti munnange njagala kgenda manju kati nga mpulira kinswaza era maama namulimbanga maama erinnyo linnuma naye ndaali muto kati maama nga bwe mulaga leero lino erinnyo lyeno ate mukyamulaga lyeno ate luli mulaga lyeno nagamba omwana ono linnyo ki erituufu nantwalako ew'omusawo musawo nagamba linnyo ki erinnuma leero wenkwata ku lino luli nkwata ku liri kati olunaku lumu ngenda emmanju amange nga gani omwana ono nga yeetala nnyo emmanju ansanga emmanju nga ndi mukabira ku tooyi kati ye kyeyaŋŋamba kimu yaŋŋamba sindika nnyo sindika nensindika ekintu olwa naŋŋamba bulijjo bbi yakuluma konzeije amba lwaki toyogera obusirifu naawe bunaakutta kati ekyo ne kiyita kati lunaku lumu brother wange ate agwamu ekidumusa ekiro naye era twenka kuba emyaka gyaffe tugenda twebukako emyaka 2-3 wetutyo kati twebase ekiro munnange ye obubi bwe bwamuluma yasitama ku mutwe gwange kuba tuli mu nzikiza teri alaba munne ye akeera ng'afuluma ng'agenda ku ssomero kati ngenda okuzuukuka nga yenna nze nanakaliddeko obukyafu ntuula ebweru omukyala eyali atusuza ne yeekyanga n'agamba buno obukyafu bwennyini tabalabalaba awo ne kivaawo omukyala n'agamba maama wange noonya gy'oteeka abaana bo nze buno obukyafu sijja bugumiikiriza mu butuufu maama nga talina waatutwala kuba yali akima amazzi ku kyalo olwo muli bameka bantu beetikka bidomola muli bameka mwaka akayumba twalimu 7 maama n'agamba kati abaana batwalewa kuba yali azadde sisita wange omuto ndowooza oba n'agenda n'ayogera n'oyo bbaawe gwe yali afunye kuba naye yali azaddeyo omwana kuba nze mu kutandika otegeera nga sisita wange omuto mulabawo naye nga ali mu myaka ndowooza nga 2 maama n'ajja ekiro ekyo n'atugamba tugenda senguka naye nga gye tulaga wala nga wala nnyo kati ffe baatulekangawo ne bo ne basomba ebintu ne babitwala naye nga tebadda abagenze ku ssaawa 2 ez'okumakya badda ku ssaawa 10 za lweggulu ne tubisomba maama ng'afunye ennyumba eyo ya mutwalo olwo tuvudde Nansana tudda Nabweru ate ennyumba nga ya mutwalo naye embeera yatuuka mu Lusami embeera n'egaana yakaluba ennyumba ya mutwalo ennyumba ya mutwalo naye nga gubula tatulabirira naye nga wabulanga kati olunaku lumu maama waffe byamutabula n'atugamba yakera bulungi n'atugamba kati ffenno n'ebyokusoma nga tubivuddeko kubanga twali bato kati ate ffe taata waffe gye yali yatuteeka nga tetusobola vva eno gye tuli
ate tugende eri maama n'agamba ebyokusoma mubiveeko kuba n'abakulu nabo baali tebasoma ne tutuula ne tubivaako olw'okubanga wali wala ne gye mubeera wali wala nnyo mutuufu nga tetuyinza kuba twali bato ate nga bano bakulu baffe maama wabagamba nti nno mubatwalenga bannammwe nga mugenda mufuna engolo bayinza okubakuba engolo mpaka we mutuuka ku ssomero kati nabo nga tebaagala maama n'agamba mubiveeko ebyokusoma nze saasoma siriiwo kati olunaku lumu embeera yamutabukako yakeera bulungi n'atugamba taata wamwe yankubidde essimu n'agamba mugendeyo abeetaaga okumanya nga naffe tetwakirowooza kuba maama waffe teyalina ssimu twakeera ku makya ne tugenda kumbe ye afunye ekirowoozo ekyokwetta ye yali afunye ekirowoozo ng'agamba embeera weetuuse sikyayinza biganyika nette kati basista baffe babiri abakulukulu yabasindika ne bagenda mu bwawusigaalo kyokka buli eyaddanga ng'akomawo ali lubuto kaawo omuzzukulu ate n'addayo kati embeera yatuuka ewaka mbutuufu n'egaana maama yatugamba nti munaye kitammwe abayita kumbe yapulaninze pulaani ate siko yejje mu bulamu bw'ensi n'agamba eno embeera nedda naffe twayambala ne tugenderawo ndowooza twaliko katonda we twatuuka taata naye yalinganga abadde atusuubira gamba bannange ntumugamu ne taata maama atugambe tujje agamba ye n'atuwa omutwalo n'akwata n'ennyama ne bagisiba ennyama yedda bagisibanga mu ndagala n'atikaawo ne sisita wange amatooke ne tutambula ne tukomawo ewaka tugenda okukomawo ewaka kolo yatuwa ne transport kyatakolangako muba tuwe ne transport lwali tetukirabangako yatuwa nusu bibiri yatuwa nusu bibiri n'agamba eza transport ng'amaze n'otuwa guli omutwalo nti guno omutwalo muguwe maama kati n'atuwa n'ebibiri n'agamba gwe tuula oleremu nno naawe tuula oleremu nno bali batuule akameme kabanga ka bwereere twanguwa tukomewo tugambe maama batuwadde omutwalo n'ennyama n'enkota y'ettooke twasanga maama ali ku mulabba nga yeetuze obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Twasanga maama ali ku mulabba nga yeetuze ng'agenda kwetta obulamu butandise okugenda. Sisita wange mpulira baleekaana maama abantu bajja basala omuguwa agwa wansi ffe ne batufulumya ebweru babayogera biki naye nga yagamba embeera egaanye sikyayinza kusobola baana alina abaana kati alina n'abazzukulu 2 mutuufu ng'embeera egaanye
embeera yamulemerera n'afuna omulimu Makerere eyo munda naye nga buli nnaku atambuza bigere okuva enabweru mama waffe teyabeerangawo nga tuli nabweru nga akola Makerere mama waffe teyabeerangawo waka yatuleka nnyo mu basisita baffe naye ne basisita baffe bayonoonekanga batowo olw'okuba nti no yafunanga yamuwaayo 5 amuwaayo 100 200 ebiseera ebyo 200 byabanga binene byabanga bingi ng'atuleka abo oluusi tetulina kyakulya ne mulumba ebyo ebiyumba ebyo bye bazimba mukulamu obukopa ebifulukwa kati nga musima obukopa obukopa ne doodo nga ye yafuuka emmere we mufunye nnyo nga mujja kulya akawunga ka muwogo olwo maama eno nga gyakolera kati bamuwa ssente nga mmeka omwezi bamuwanga 1,000 buli lunaku ng'alina waayoza ebintu ku woteeri nga bamuwa lunaku afuna nusu 1,000 kati nga bamuwa emmere beesigaddewo n'agireeta gye mulya gye tulya naye kati emisana mulina okufuna kye mulya kuba yagendanga olugendo lw'okuba lwalinga luwanvu ng'ate akomawo kiro nnyo akomawo ssaawa 5 ng'oluusi twebase neesulawo oluusi nayo ng'egaze nga mulina ogirya nga mugikeererako wadde egaze nga mugibugumya ne mugirya tewali kyakkola kuba kakati nga tetusobola yiwa mmere oba tetusobola giyiwa kati embeera yajjanga bwetyo mama waffe teyabeerangawo nnyo waka kati bali basisita baffe ababiri beyasindika mu wawusigaalo kaseera kayitawo ndowooza nga ka mwaka sisita wange omu mukama we n'amuwa emitwalo g'alyana bwe yagaleeta yali agakoledde omwaka oba mulamba bwe yagaleeta maama ng'agamba tugule poloti enabweru waabeerangayo poloti eyo mu mazzi n'emitwalo 2 ng'ofuna ne tugula poloti twagigula maama yagenda okuddayo ng'enkuba etonye nga poloti takyagirabako ng'ebuze n'alumba nannyini poloti nga tagiraba nga omubuuza nti poloti ye eririddawa ng'amazzi gagibisse nga talabawo nga talaba nawo poloti nga takyagiraba n'agamba oyo nannyini yamuguza n'amugamba nti nze poloti sikyajagala tesikunziriza ssente zange kati omusajja alina emizigo n'agamba ssente sigenda zikumyawo naye nina emizigo gyange mbadde njagala mbatwale mbaweeko omuzigo gumu mubeerengaawo gwe bamubeeramu nga gwammwe omuzigo twemale ng'omuzigo gwammwe atuweemu omuzigo instead of eri wansi ettaka lyammwe n'agamba nti oba poloti n'agamba kati poloti temukyamanja mutwalemu eno ennyumba naye nga n'ennyumba si yenene eri awo nga si nnene mama n'agamba owange obutabitwala wala nga tutwale wano so mu mitwala poloti mwali mugiguza emitwalo emeka 2 poloti twali tugiguza emitwalo 4 kuba yali 100 ku 100 naye ng'enkeera nga tetumanyi nga mama tamanyi poloti enkuba weetonya tusobola kulabawo kubanga yagula mu biseera bya musana kati bwe baatuwaawo mama n'agamba kati nga we mufunye wano n'agamba baganda bange kati mugenda tandika labirira bannammwe mama waffe n'ayingira ate obwawusigaalo ku myaka 4 emikulu nadda mu bwawusigaalo ng'alina okuyingira obwawusigaalo ng'agenda n'akola mu mwezi ng'akomawo omulundi 10 nadda kati nawe ne tutandika okusomaasomako eri nali natandika nasomayo taamu emu gye nali maama agenda okulaba nga emyaka gigenda we yatutwala ku ssomero baatuwa bibuuzo bya P1 kuba brother wange yoredi yali mu P1 kati nga maama ayagala brother wange agende mu P2 bwe baatuwa ebibuuzo bali baatuwa byonna byebimu byonna ffenna ne tubikola ne tuyita ne batutwala mu P2 olwo essomero lye tuliko lisasula 2,200 buli taamu ssomero ki eryo weriri awo baliyita Nansana Church of Uganda
2,200 2,200 buli ttaamu. Naye ng'era zibula sente zibula. Nze saafunako ku lipooti nga ndi mu primary. Saafunako lipooti. Sente zaabulanga. Embeera nno yeeyongera nno okubeera embi. Kati ate abaali bawulidde nti ku sayidi ya maama abaali bawulidde nti yafuna w'abeera takyapangisa. Nagenda olaba twagenda bate afunako baganda be, muganda we ajja ne mukyala we kyokka ennyumba afunda. Kati olwedde bategedde takyapangisa nabo gye bali olw'okuba bali bubi ate nabo batwegattamu. Mutuufu embeera ng'ekalubye. Ewaka ng'okufuna ekyokulya lutalo. Ewaka ekyokulya kyafuukira ddala kizibu. Twanywanga buugi bwa ttaso. Waliwo omukyala awo yali akola mu ttaso ng'aleeta obwo obuugi. Bwe munywa ate mu bunywa lwaggulu ssaawa 12. Buli ssaawa 12 bwe babufuka. Kuba twabanga bangi. Maama n'atuuka, kaseera kaatuuka eyo gye yali akolebwa awusigaala n'amufunira omulimu okusoma baleeta Peak Hill. Awo Kawempe. Liri awo Kawempe ndowooza. N'atandika okukola. Embeera awo eyange kaŋŋambe weetandikira. Kubanga ate na bano basisita bange abato abaaliwo nabo olwedde baali bamaze okufuna embuto nga bazadde. Katologo olina emyaka ng'emeka era oli mu kiraasi ki? Nze natandika okutegeera embeera embi nga ndi mu P4 ndooza. P4 naye emyaka ndooza nga 9-10. Kuba zino kiraasi zino eza wansi zonna saazisoma. Natandika okusoma P2 nga nina emyaka ndooza nga 7. P2. Naye embeera mama wange tabeerawo. Tubeera ne basisita baffe. Embeera no yatandika oyimuka ewaka. Kuba nze nga bwe nkunnyonnyodde nze kawabeere ku ssomero. Nga n'abasomesa ndowooza oba balowoozanga obundi omwana kiki nga soogera. Ng'oli musirifu era nze abasomesa bajjanga like okukiyalinga app nga omanyi abasomesa bazanyazanya n'abaana naye nga nze naturally ndi muntu musirifu. Ne bambuuzanga naye kiki embeera eri waka efaanana etya? Amagamba tewali. So obusirifu bwange ate abamu ndowooza oba balowoozanga oba nina byempulaninga simanyi. Kuba sisita wange ng'akyali muto ng'alina ndowooza yali ayagala n'omwana wa landiroodi. Kati landiroodi omwana we yabeeranga mu kisulo buli we yaddanga yali mulenzi. Nga sisita wange tulina gye tulaga mu kisiko nze akuuma. Gwalabiriza. Omuvubuka oyo nze alingiza bagamba olaba ajja kuba mu ngalo. Kati nze mukazi wattu nze nalowoozanga oba baba bayomba. Naye ng'oyo omuvubuka buli wajja sirina mirembe nga ngamba mutima nga ngamba lwaki tebeevumira wano. Kati bagenda kuntwala eri ensiri zinnume. Babeera mu kuyomba. Naye nga buli lunaku ngakugamba nyitawo. Nze sami nali muto ali sirumanyi. Naye nga buli we lwazibanga emisana tebalagaako kintu kyonna nti oba kiki oba kiki. Naye nga we buziba nze nga mmanyi bagendeyo mu kisiko baba bayomba. Ng'era buli lunaku ng'omuvubuka oyo buli lwakomawo holide nga ngambaho leero bano bagenda tandika okweyombya. Era nga lwakomyewo gw'obeera wali oyimirira wali bulungi. Olaba ajja obategeeze balekerawo okuyomba. Okuba mu ngalo nga ye koodi. Naye ensiri nga zirumanzi nga mbeerawo nga nkankana mukazi wattu nga sibitegeera ne ngaba ne bano okuyomba kwabwe kuliko maddi lwaki tebakkaanya nga bandekawo naye nga neemulugunya. Nga neemulugunya okufaako obufi. Naye ngamba bannange bano okuyomba nga kale nga mpulira bannyiwa. Kati sisita wange oyo yatuuka ekiseera n'afuna olubuto. Nga muto. Kuba kyemmanyi ndowooza ali myaka nga 14-15. Yafuna muto. Kati
kati bw'afuna olubuto n'azaala omwana n'oli naye munne era amuddako naye era ate yafuna mutonyo yafuna baba 13 kubanga n'okutuuka okuzaala abasawo bagamba nti amagumba mafunda basala musala amagumba mato tasobola kuzaala engeri maama gy'ataabeerangawo ate maama wange ye muntu kale atasobola gamba nti omwana wange bamufunisiza olubuto kanondoola omusajja era yabayitanga bulungi n'abagamba omuwala omwagala nti ye wuyo omukuwadde mutwale naye ate ekyasinganga okunyumira nga ate basigalawo ewaka abasajja babe bagenda ne babalabira eyo ndowooza then ne baddeeka so embeera bwetyo maama waffe n'atandika okukola ku ssomero eryo naye simanyi oba baali bankugira ndeke nange kubeeranga bo oba kyali kintu kirala mukko simanyi okutulugunyizibwa kwatandika nga ndi mu P4 nze sami nalwawo okufuna ebbeere ku kifuba ndowooza nafuna ebbeere nga ndi mu P7 naye nga bankuba nga bakubira ki olobani abakuba kuba emboozi gy'oli mu kunyumya wabeeranga wammwe wa maamawo ne baganda mu baganda bange nkugambe basisita bange be baatulekamu bali bambi bo baali bakuba baali bakugunjula gwe n'okuyita kukubanga oba kukuba kakati munene nange mu kusooka nange nalowooza nze sami nze kankubuulire nze obulamu bwange ndi muntu musirifu sami nze omuntu okunzijjamu ekigambo nze nkugambe ne ku ssomero gye nasomera nga babayita ne bababuuza omwana ono ewaka abeera tachadi naye nga nze ndaba amunomo naye nga babasomesa bagamba it's not normal ng'abaana bagenda ne bazannya nesigala awo nga ntudde kwegamba nabeeranga nnyo bakale nga bo mu kulaba balabanga omuntu oba eyeekubagiza era nga abasomesa bakuyita banga balowooza wakasirya ne bakutuuza ne bakuwa emmere ne bakola batya kwegamba okukiyalinga app naye nga balaba ne bagamba omwana ono bambi maybe alina situation gy'ayitamu ewaka naye nga nze ne wooba omulenzi ng'akusembereddeko katono nga bayinza okukuba sami okutulugunya kwagenda mu maaso naye nga bo bagamba nti wafunira wano olubuto nyoko tumugamba tuti nze bwe bagamba olubuto ndaba nnina olubuto lwange ndulabako tonnabitegeera simanyi sina kyemmanyi kakati nga bagamba kalaba busiru baatandika okuntulugunya kyesitamanya oba maama oba yabavumanga nga siriiwo kyo simanyi naye baatandika okututulugunya ne sisita wange omuto ndi naye eno ku kyeyo okutulugunya kweyongera embeera yanyigiriza ewaka naye nga ekyasinganga okunnumanga nti ne kye baali bo nga bo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.